myaka 14 bamuyita Angel Blessings at Haire asomera wakibira kya Musanva asomera kwa Ngoma Bay Primary School mu district ye Kabale akatambi kakano inze bairo nobera abazira kisa avuko sabamunonyeza yani nabala nebewayo kumuyamba muba mukwabu ye mutala ye muwala Sheilah Gashumba muwalawo yagamiz redo kusomesa omwana mpaka waramala ku university ate nalabyemu banja abakikubye in fact waliwo neyaga nti mufaaki oyo kabampane waliwo yaga nti mwakulirawa abo baluuza abantu balina ettima nebuuza lwaki kungu ne bwokola obukozi shonga eno ne trendinga waliwo abafuna akasajja abantu balina fitina mu Uganda bannayuganda tebeetaaga kumanya birungi byokoledde bantu ekisooka nze oyo mwana namulabye ggulo kawungeezi akakaana akawala nakalabye ggulo kawungeezi Sheilah we yambiitingidde ye response gye yazzeemu first of all akaana okuba enkuba ago si mawulire kubanga nze akugamba enkuba yatukuba neekoowa njagala omuntu ali mu myaka 5 nga yakulira mu kyalo atubuulire nti yalina mbuleera ng'agenda okusoma twebikanga ki n'ogenda okusoma nga tulina nangato mu kigere okitegeera nga tosoose kamante osoose kukima mazzi ekyo twakikubye ekyenkuba ti omwana yadde mukubye ekyokubiri omwana yabadde ayambadde sokisi ng'ayambadde olugoye alina n'ensawo kitegeeza tali bubi nnyo Sheilah ye ansa gye yazzeemu obaga mu magezi gange simanyi yagambye nti Sheilah ye tasobola kuvuga mmotoka ye kugijja Kololo kugituusa kwa Acacia Mall nti ye ekyamutabudde ye mwana omuwala okuvuga eggaali n'agiyisa mu birolo ebyo mu trailer awatubiitinze ffenna otegera ye tiyagambye nti omwana enkuba yamukubye ensonga naye okuvuga akagaali n'okayisa mu zitrailer ezo mu birole omumalirivu kati nkusesa ki mu Uganda muno bakazi batono abasobola n'okuvugira emmotoka mu Kampala muno era nse bwe nsanga omukazi ng'avuga emmotoka ku highway mutya ate n'ekirala Sheilah okusalawo okuweerera akaana ako ayino aba yeebaza katonda school fees zakakaana sente mukosowera essomero lya government oba kalina lya private tesulanga lisuka emitwalo 10 katwashuminga ekisulo twalo nga 3 omanye ekipa ya champagne sente zegula abo bagitunda mitwalo 8 balaka mu 2 ekipa yaki y'omwenge champagne waliwo omukwano gwange ono bigirwa ayina akantu keyakola akatraining ennyo nti abasoga mubwe bagamba mbu waliyo omuntu alya miliyoni ya sente agamba baba okikakasa baba okikakasa sukulu fees z'omwana oyo ecupa ya champagne ki emu ekirala twebaza tutya katonda olw'ebirungi byatukoledde kwe kuyamba abeetaaga okukola ki abalala kuddiza abalala ate nekya Facebook eno we yabeererawo social media was a platform to network to share ideas and connect with each other unfortunately kati twagirwa X buli mujega yenna twagirwa TikTok buli mujega yenna kati ekyo ekikolo ekyekisa ekyokuyamba omwana oyo ekyo yokka kyanyiziza abaki abamu omanyi lwaki akikoze ye Gashumba waliwo abantu ng'ekigambo Gashumba kyokka kimulwaza nga takyagala n'ekirungi twakula mami waffe ekitugamba tukyalina bato nti waliwo abantu abo abakyawa nga mukyalinamu mbuto zaffe nga tebali baagala so Sheilah thank you so much okutakinga initiative ng'eyo okuweerera omwana oyo naye nze kyenkusaba omwana mujje mu masomero ago muleete mu masomero agali mu liigi endala Kampala omwana ulira I want you to quote me omwana asomedde Kumi asomedde Sembabule asomedde Bundi Bujjo asomedde Mubende asomedde Ekyotera n'afuna 14 mu P7 singa yali ku state parents oba Kabojja yalifunye buna actually nze nembeera president enkya abaana abasomedde apo country n'afune 15 mutwa oyina okuteekawo lwayida nti asobola ogenda Buddo ontegeera lwaki abaana baffe bano abasomera e Kampala goko baziina ze AI baziina buli kibuzo kyagala esolo kikola ki esolo kimuwa so I will speak to Sheilah mugamba omanyi amulete wano mu kibuga si mu kibuga naye wali amasomero amalungi ennyo amasomero omwana oyo abisanye n'abaana baki abalungi ate ekirala mu holidays omwana oyo ajjeko mu kibuga amanye environment eki endala lwakuba waliwo omwami Gashumba akulaba nti ye gwe wagira ttiimu ky'Ebungereza kubanga nze siri musiru mpagira byakinze nze Gashumba nyiza okwaga ebyekidongo ebyo
siri musiru mpagira byayi nikati Mwami Gashumba go prikimu wakanye kibukanye nze ndi African. So you don't want people to support these teams. Dembe lyabwe nesobola kubeera mu bandi waguni abasiru. Batuloza abasiru. Mutemu manyi gwanga lino gye lyali. Nze mpagira Manchester United. Oyina yani? Mutandika okwefumitiriza bino ebintu. Ffe twavubukira mu Kampala muno nga twakajja mu Kampala. Actually nga tukyalina bato mu primary. Waliwo team nga waliwo Express, Sports Club Villa, Masaka Union. Ontegera ndowooza. Nsambya FC. Nga Masaka Union tiimu y'abalimi b'e Masaka. Eyo nali badde ngifiirako kubanga y'abaana baffe ye patriotism gye twogerako. Kati nze kungundayira nga ntya Mungu. Ne bw'oŋŋamba nti mmenyeyo musambi wa Arsenal onfuule president wa Uganda simumanyi. Ne bw'oŋŋamba nti njogereyo omusambi wa Man U simumanyi. Sibimanyi ng'ate awaka tulina premium. TV zonna weebiri mu bisenge byonna niteryabiraba. I cannot. Tiimu yange oyinamu shares ki? Aga timu zaabwe. Timu ya Arsenal ku nsi oyina national ID yokka mu bulamu bwo. National ID ky'ekyobugagga ky'oyinamu. Tiimu yaffe twaguze gundi waguzaani nga basulidde mu kene n'antula. You get it? Let's get serious. Mwaguze ng'omusujja gukulumira mu kitanda kyonna na panade guwonya. Onoonya 2,000. Yes. Tozirina. Ku bintu ebinnuma. Twaguze kunya. Nali mpagira Sports Club Villa. Tokyagiwagira. Ekyaliyo. Ngwiri. Nga baganda bange bawagira Express ng'olumu mu kyalo tumanyi no competing between two clubs. Bafanizi ba Sports Club Villa na Express. Tibikyaliyo. Nga Masaka Union kye kimu ku bitongole eby'emmwanyi ebyali bikyasinze okubeera eby'amaanyi. Okitegedde kojja? Yeah. Nga kina tiimu yakyo. Sambya FC. Kati mwakyusa. Nze naani? Nze naani? Twakyusaawo. Sisobola. Nze mu nnyumba yange omanyi abantu abalimu ebifaananyi? Mulimu Jacob Olanya. Mulimu Dr. Kizza Besigye. Mulimu President Paul Kagame. Mulimu Fred Rwejema. Owulira ndowooza. Mulimu Saabalwanyi Yoweri Museveni. You get it? Njagala abaana abange bakule nga bali inspired. Mulimu Idi Amin Dada. So timu tuziveeko zino. Dembe lyammwe. N'abawunya olusu balina eddembe lyabwe. As long as totuwunyirira gye tuli. My children must be inspired by these true African heroes bakabalega. Nze nsobola okuzaala omwana enkya ne mutuma kabalega. Sibana ababetuliko. Sisobola. Jawade mpiro gw'amaanyi Manchester ne Arsenal. Wulira ugwabadde wa. Wulira. Gabadde Bungereza. Nandi musana ne base. TV zonna wano zabadde zikwatiridde ebibanda byonna nga abantu bali amawoteri. Ka TV ka size ki? Mwamika. Nosanga abantu bali ku TV size 24. Size. Nyoli alina size 100 inches tabiraba. Okay, so towagirira ko ddala gw'emipiira ebi. Kugambye ffe twakula tuwagira nze mpagira Sports Club Villa. Majidu Musisi obajjukira? Mbawulira buwulizi. Majidu Musisi. Nga abalina omusajja gwe bayita Hasule. Babadi. Hasule bamuyitanga Hasule oba musajja alinga muwanvu. Nakiva ekyo kisaawe hamu kye yatwala. Nga tujjawo okulaba omupiira. Naye tebikyaliyo. Tebikyaliyo. Kiki ekyatuuka eggwanga lyafa. Liigi z'ebweru zeeyongera kunywera na kutumbuka. Musinza liigi z'ebweru, musinza amakanisa g'ebweru. Ekyaffe kiriwa? Ekyaffe kiri African. Mwita manya Jackie, Frank, Kung Ahmed, Ali Mahad. Nze singa waliwo amaanyi gensobola okwejjako erinnya lya Frank n'aliryejjeeko. Kubanga simanyi Frank yaani. Osobola okwejjako ebintu by'ebweru completely. Lwaki? Ennyambala gy'oliko y'Abazungu. Twali kulabye mu Lubugo. Anti lindako. Abazungu. Nfuddeyo nnyo okufaayo ku Iran. Omanyi lwaki Abayiraani basiba mataayi? Balwanyisa ideology y'abeeru abo. Omuyiraani ayambala ekooti n'ateekako essaati munda nga teriimu ki. Teri mutaayi. Teri kintu kinuma. Is very smart. Ayina essaati ye munda n'ekkooti. Teri kintu kinuma ne ngenda okulambula eno National Park, my favorite, eno eri mu Bunyolo. Gye twagendako naawe. Mugita Action Falls. Can you imagine? Eyo Kaberegga National Park. Bagita Action Falls. Neye mweya. Queen Elizabeth ki? National Park. Eno Lake Victoria bagitanga Nalubaale. You get it? Tuddeyo ku nnono zaffe kubanga kunguka nkusese. Nze ne bwe njogera Oluzungu ne ndwogera mu nnyindo, Omuzungu talikkiriza nti ndi one of them. Ne baganda baffe abakulidde Europe bakugamba ne bw'oyogera Oluzungu at the end of the day bakubuuza, where are you from? Naye ng'oyogera Oluzungu n'osinga n'omuzukulu wa Queen. N'olwogera mu Yes. Hassan, man, me. So bituyagala kumanya.
ekirala ekintawanya abaana abo basasulwa sente omuzi asasula wiiki emu zikyusa kalungu yonna anti tobulanga nti tulina essubi nti bannayuganda baffe boolyawo no baligendayo kuba tubalaba mawanga malala galiyo mu Europe tetubalaba nnyo mu nyina omwami mukwano gwange alina mukyala we mu Dutch bazaala omwana we yagenze mu club ez'amaanyi eyo era n'omwana bw'omutunulira mu Dutch nkubuuzizza tunagruminga ddi our own. Who should take the lead? All of us. Kikulu nnyo okwekkiririzaamu. Malcolm X yagamba nti bwe mutayigiriza baana bammwe history y'abajjajjammwe ne bakitammwe bajja kula nga baba despisinga. Okitegeera? Omwana kyakula alaba usually kyakola. Kati kankule natuma omwana mutabani wange Lwabugiri. Maama we wali lutala waka. Okumutuma Lwabugiri. Linnya kadde. Paka lwe namulecturinga kuyizi Lwabugiri nagamba you get it? Kitegeeza bwe twerabira ba heroes baffe ba Idi Amin dada. Nze ne mbeera president wano teekawo statue ya Idi Amin. Bwebaseba bavuma bulijjo. Baliwa. Waliwo afuna omuzina olwayogira amuyita Swahili. Kankubuulire kubanga abaana ba Amin n'abantu abalala tebavuddeyo kulaga the other side of Idi Amin. Bino ebintu byonna byemutunze byemumazeewo kati Amin yabirekawo. Bibatunze kati. Naawe Amin bwe yaviira kuba president wa Uganda nga Uganda tulina ennyonyi 28. Mwagula bubombadi ya bonane musula entebe nga muri ku kisawe muzina amazina maganda. Amin yali ataasoma. Oli yawo bina n'ebizibu. Bubiri bwa ground nga tebukyayimuka. Ochuli ewaffe bulakati yali agenda kuteekayo. So do you celebrate him? Yes. You celebrate Amin? Amin yine ekifaananyi kye mu nnyumba yange mu office n'awaka. Gwoba onyiize nnyo toyagala Amin bw'ojja mu nnyumba kyase. Tutuse ku ekyo? Anti kyengezako kugamba. Because you guys don't read. Mugende mu Aristotle munoonye akatabo the other side of Idi Amin. That's when you can know. Munoonye n'akatabo ka Mamudani ke yakafulumya kakati nkerabidde erinnya. Wakwogera ku. Yes. Mukanoonye mubalage Amin contribution yo to this country called Uganda. Atasoma. So waliwo kigendere ekyokukweka history. Yes, kigenderere. Abazungu n'abakulembeza abalala. Kusesa kyokumanya abazungu abo tebatwagala. Michael Jackson nyina brother nga bamuyita Lota ategera nnyo ebya music. You can hardly get video ya Michael Jackson ku YouTube. Really? Nenga ye muyimbi akyasinze. Baagala kujjawo history ya Michael Jackson. Kati naffe kitukakatako oziteekayo abaana baffe babeere inspired. You get it? Nemwe no wano waffe Uganda osanga omwana amuwagizi wa maani yo baaseno nga tiimu yonna agimanyi. Lesente abazanyize bafuna. N'emmotoka ze bavuga. Bakazi baabo amanya gaabwe. N'emmotoka ze bavuga ne gye bava ne ngamba Jesus buno twasirwa radio okutuuka wano. Nzigasha omuntu owa ne gujula Arsenal ne Man U olunalowooza ddi ebirala. So it's very very important nti abantu baffe bamanya our history. Kati nga bino bye tubaddeko nga tutandika okusaba. Bajjajjaffe tebasabanga. Basabanga. Ekigambo kya Katonda kyatandise ddi? Basabanga. The word of God, the gospel yali tebabazungu. I'm asking you ekigambo Katonda kyatandise ddi? Ensi bwe yatandika. Kimaze emyaka ensi bwe yakola ki? Abazungu baali wano. Ensi emaze emyaka 4.2 million years. Edini tena kuweza miaka 3 mu Africa. Bajjajjaffe tebasabanga Katonda. Tyabanukulanga. Kati mumpulira kimene kimugijjo gamba mbunda bwotaba bw'batolokosa tujagenda mu ggulu. Abasiramu mwena mugenda munaali. Goli mulokole. Nze nyiza okulokoka Nze Gashumba. Tugende mu. Kati ngando kokaki. Ogende mu. Nyina bibi ki baba? So toyagala ggulu. Kangu njagala yoki mu ggulu. Njagala yoki mu ggulu. Njagala yoki. Toyagala genda. Njagala yoki shimbuli ekiri ekitali ku nsi kuno. Eggulu liri wano. Bw'obona abonera ku nsi manya eggulu lyo. No batugala buli bulamu butago. Ani yakugamba? Ani yakugamba? Oba eggulu gye liri lwaki Katonda yasoosa ku nsi? So gwe tokolerera ggulu. Sirikolereranga ku bwe liribeerayo nja kuliteesako nga ntuuse. Nga nkolera nti eggulu nkolerera nsi. Okolerera nsi? Eggulu liri. Teri eggulu kasitoofa ng'owedde. Gashumba. So gwe tokimanyi waliyo eggulu. Teririyo, there is no life after. Teririyo. Eggulu liri baliri waggulu. Bajjajjange bamaze emyaka 2 baafa. Ngati wali yali akomye okuŋŋamba. Muzzukulu Gashumba jangu eno tuli mu kulya bulamu. Kasitoofa. Gowedde. Biba balimbira eryo. Uli prophet akulimba mukolera eggulu. Avuga the latest Range Rover. Ye eggulu liri ku nsi. Uli aflyinga first class. Abo balina private jets. Balina amayumba agatemagana gold and diamond. Akulimba. Oli gwe nakugamba ya fixinga sente. Kati omwana mu banka yangambye ayingidde 29 billion.
29 billion profit yomuzi ya fixinga kwa account ye ziri muri nyalye ne profit yoyo talina wadde kioski tunda sumbusa bwa kulimba mbokole ya gulu azijja mu bantu mundiga nze Gashumba ndiga munsolo zonna waliyo empologoma waliyo cheetah waliyo lion waliyo buffalo katonda nampita endiga tebiriyo tugenda kusubwa mu ggulu tom bonso bogenda nga tompitanga ate nkusesaaki eggulu bwe liribeerayo kungunja kusooka mu ggulu waliwo ebikola byolina okukola ate alokoke okusinzira ku basumba baani gundi teri musumba rifaro kunze tekyo tekiddangamu ekigambo nandifaringa ku these politicians sirikolereranga kaga katonda era nebyensaba katonda tekiriimu simusabanko kuggulu teririyo lwaki yansoosa wano saagala ggulu abantu bayayaana bakola byonna bayayaane essaawa zo tewali ali mu loogi ffe tuli mu loogi buli omu akola ekyayagala wiikendi tiwaliwo abayanjudde teri bakoze embaga bakoze nze saabadde waka eggulo the entire day nagimaze waka gwe bolyagala likolerere katonda gyali nakyogeddemu era ali mu ggulu katonda is everywhere katonda gyali ekyo situkidibetingako nebino ebisigadde byonna nkubuuziza lwaki yansoosa wano lwaki yakusoosa ku nsi obulamu obulungi eggulu gyali kututte fuba eggulu lyempeera mi akugamba nti fuba alinda latest Range Rover oba the latest Land Cruiser otegedde tebiriyo kolerera ku nsi kuno eggulu bwe liribeerayo tujja kuliteesaako kambuuze kibi ki kyenyinanze kati kankikubulire mu Uganda muno eggulu bwe liribeerayo 99.9 bano ba prophets ba apostle omuliro gwe bagenda obbokya enkuba kyazikuma Budongo Forest bakyazitema kubanga miyayo they manipulate the poor. You cannot manipulate the poor and you think of heaven. You cannot manipulate the poor and you think of heaven. You cannot. Babbi bakondo nkubuuziza ono yafixinga 29 billion kwa account ye akola mulimo ki yazijjawa katyo yakulimba yesu. Do you know the most misused word on planet earth kyekigambo kyebayita Jesus? Abantu bakosa erinnya lya Jesus okubba abanaku. Pastor Romushana mumanyi muwulira. Do you like his teaching? I think he's good. Oliwa bamulwana yangamba nti tebamuli bulungi baga nti ne pastor byayogera bitusiba twogera wano yenjawulo eriko emu nti alina title eno eya pastor yes naye bamulwana bamuli bubi abasumba bana bali traditional bakola ki baga sebo abuse ndiga azibuse kuba yaga nti nze setaga kimu kya 10 nga tulina kyakulya. Maama wange alina emyaka 8 akola emirimu gyonna era abeeramu n'akasente ke. Mami ku church agendeyo ku lwa Sunday only Sunday only. Kino nkikugamba bwe wabiribeerayo eggulu mami wange ali mu ggulu kubanga ebikola byonna ebya humanity biri mu ye ebikola byonna ebyekisa ne mami ali myaka 8 tasulangako ng'asaba nengenda waka malayika nanga nti agenda mu night prayer ebintu byabisanga ku gate nga nonayo ki ageza kunyoza njamubuuza anyoza nkolagana ne katonda kakubuuza katonda mu nyumba yaffe talimu mwali katonda is everywhere. Yes, even here naye wali wemukuŋŋaanira abangi. Yes, fera every morning nze nsaba yesaala yange for 3 minutes before I go to bed I do the same. Nga nsaba katonda yenyini direct hotline sisaba katonda through someone. I can't. Gine miyayo gyefudde nga ba mobile MTN ne Airtel mobile money agents beba agent beba kati nze bebanjoga ne katonda ate agent njagala waaki bwe mbanjoga ne president Museveni ne mufuna ku simu ate mu abayambi bebaga zaaki okimanyi ogenda tukakasera onoonya abasumba bakusabire okunsabira ki ate abantu bwofuna ebizibu ogende bw'omusumba kati nkusese sebo nsabira ate nkusese aki nze bebanjala kunsabira ate ngenda mu bafaaza ne bishop wange Silvasi Jumba sibasumba bano bakura nze teri musumba yali ansabidde nga sitemye ino okuzibirira tekiriyo
naye wali Museveni baali bamusabira abantu bonna baali bazibiriza nga yatemya tochidanga ntya anti kati nga bagobamu ebintu naye basajja bamujoza enseno bangoba muki ngangu atya nze katonda wange mumanyi era nkoledde ebyewunyisa kungu we nakakasiza nti amaanyi ga katonda gye gali nsonga z'abanyarwanda abaali bamibwa national IDs ne passports kankuze emabega bayibuli tugamba nti ndissa omukono gwange ku mirimu gyammwe si bwe kiri katonda yassa omukono gwe ku mirimu gyaffe activism yaffe sitwali naawe nga wano baiti batuyoledde mu UCC ontegeera nassa omukono gwe nakosa President Museveni nayisa executive order ku mirimu gyammwe mbulirayo kanisa gye twagendamu oba kereziya oba muzikiti nga tusabirira katonda tuyambe eddembe lyaffe tulifune ng'abanyarwanda mu Uganda no we fought abamu ne bagamba mu Gashumba oli radical extremist abayoga Gashumba bagenda kukutta zino ensonga z'abantu tuzogerwako ne ngamba we must fight on finally Saabalwanyi n'ategeera ensonga eno kubanga successfully baali bamulimba mbwe abantu bonna bamibwa national IDs ne passports they are not Ugandans kati naga simple you want to apply for national ID and the passport go where you hail from fune balwa LC1 LC3 giso na RDC ago gemaanyi ga katonda so you do something katonda na yes na kuyamba twagende wa Jacob Olanya ku nsonga yemu ne tugende wa minister Jeje Odongo ku nsonga yemu ne tugende wa General Sale Gulu ku nsonga yemu ne tugende wa Right Honorable Anita Monk nsonga yemu ne tugenda mu kakiiko ka Equal Opportunities Commission Uganda Human Rights Commission ensonga yaffe negenda ku floor ya parliament communication bwenzi kulaga ziri mu files z'abavandi mu weewuunya finally Yoweri Museveni n'agamba ensonga eno yali saagitegeera bulungi n'ateekako omukono gwe ku executive order zaali saala oba maanyi gaffe bikolwa byammwe maanyi gammwe okitegeera tebakulimba ne bw'onoosula mu kanisa ng'oleekaana waliwo ekijja okukyuka mulamu keera ku macopa kase don't despise jobs kino nkyogera nnyo omulimu gwonna gukole gukutuuse kuki ku mulala waliwo omuwala looya mukwano gwange finally yakkiriza amaze emyaka era talina mulimu yakkiriza kolaki naŋŋamba nkubuulire bulijjo byogera mbyandastimating nga now I know kati ndi ready okuhasolinga omulimu bagukuwa sente ntono gukole gutuuse ku mulala nagamba abaana b'emakerere ennaku ezo okuba ne first class degree nga tolina mulimu eyo transcript yo ebeera nga bukedde omukadde olupapula lw'amawulire okusoma kuno kulina okukyusa obuki obulamu bwo okitegeera kirungi abaana abasinga batazi okikola ki okitegeera ate ku baana abawala its worse kungu abasajja bajooga abakazi abaavu kubanga akumanyi amanyi tolina kyojja kukola tolina kikola ki naye omusajja kasita amanya nti omukazi girlfriend wange ono alinamu kasente waliwo ka respect kakuwa bwe tubyogerako Gashumba abulaginga these are facts okoze kinene okujemisa abakyala abafumba eri abaami baabwe ate mbalyoyogera ate n'okusesa ki teri musajja ategeera tasobola kwempawalinga mukazi we kubanga Allah n'amala kujja mu nsi muno mukazi we agenda kusurviving on her own n'abaana bo bano baganda bo bonna bamwagala kubanga wooli baganda bo bennyini bayinza okukyukira mukazi we ne weewuunya singa abaafa basobola okukomawo ku ssaawa zino baaligambye kino kiki you get it bakazi bamwe mubasupporting mukazi we bw'omukwana nga abadde alina kakabotiiki ngaako mwongeremu akasente bw'aba abadde alina omulimu nga gumusasula miliyoni emu mulwanire afune ogwongerako gwe gukola ogugwo bwana misusinga empowerment gy'omuwadde n'akola ebirala gwogwo wagukola ki wagukola nze sibeeranga kawo nenjemesa abakazi ate nze omukazi mbeera mbagamba ne bwobanga gwe general manager wa bank eyo title ye koma ku gate bw'oyingira mu maka ga bbaawo gwe mukyala woono unfortunately abakyala abamu aleeta title kuki ku dining awo firimu wetandikira eggwanga bwe lituuse bw'ogendanga mu ddwaliro ne likugamba balabye obulwadde buno gendako ne mu ddwaliro B and C okonfaminge nti kye bakugambye kiki kituufu lwaki abayaaye baali bantisse akaveera k'eddagala ngandimira ku makya mu ttuntu n'ekiro naye nga gwe balimiza musajja muki mulamutteke nkizza ku nsonga za Helen eyeevuze ne yeetwala mu ddwaliro nga tibamulongoosa mutima oba mutwe kubanga amulirayo informed nti yagenze mulongoosa fibroids obuzimba obutono now the question is
omuntu yagenza omulongoosa obuzimba nga si mutima si mulongoosa babita niyo surgeons abalongoosa obwongo kiki ekyasaani ekyasse Helen maama wange olumu yankubira simu nangamba nti bamugambye mbu bamuzudde alina typhoid n'alusaazi ne mugamba mami bakwadde eddagala nti etolimira jangu e Kampala mami najja e Kampala abasawo nakukani bagamba talina alusaazi talina ki typhoid message kikyengezako bagamba abasawo bali ba conservatives abagenda abajoininga obusawo ne passion to serve nabo baweddewo kati tuyina abaana abato akulongoosa ali ku TikTok akulongoosa ali ku smartphone. There is a crisis in this country, a serious one. These doctors in Nairobi bangamba nti ku buli bantu 10 abagenda e Uganda, ku buli bantu 10 abava e Uganda ne bagenda e Nairobi for further management bakizula 8 out of 10 baba bawe eddagala ekyamu obanga tibetaaga na ddagala. Omusawo we Nairobi ono Dr. Nerinya yampa n'akatabo ako nakasoma ne sakamalaako musajja mukulu yandaga nti Gashumba bino tibyetaaga science. Let me show you how we do the evaluation. Boboina, for example, boboina sukali buy yinza okubeera between 4 and 10 a year 3.4 toyina owulira nti ate bwebeera oba ti 5 6 tiwetaaga ddagala wetaaga kukola exercises. Nampa example endala nti for example singa obadde olwadde omutima buy yinza okubeera between 7 and 10 naye ate a year in 5 kati wano malwaliro kye Uganda explaining ekintu ekyo tebaliwo bano babeera ku byabwe bakunyimba n'okwenyimba weba balowooza bamanyi bakugu ekyanewunyisiza Joro Ssenyonyi omwogezi w'ekibeera yagayagirira n'omukyalo ono ku makya nga balina bateekateeka because yabadde shadow minister wa information omuwala yabadde shadow minister wa information kati nga alina coordinating abaka ba parliament banne nga balina meeting I think olunaku olwaleero n'ayogera naye n'amugamba nti I'm going for a surgery naye teyamulaze nti it's a major surgery yage it is a minor surgery. Kakati I think your question is genuine and very akankongerera kano kati this is what I suspect. Bakugamba nti all over the world ekintu kye bakyasinza okwegendereza the tests ze bakolako before an operation oyina pressure oyina ki biki byonna bamanye bakuwa ddagala ki ng'ogenda kwebaka bayinza okuba bamuwadde lingi yasuse nataddangulu amukubayambi yage nti bakoze resuscitation nga takyaddangulu ne bakola for over I don't know how many hours. Ekibuuzo kyakiri nti lyeddagala bamukubye tuufu. This country line eggwanga lyetaaga kusabira fe abalunzi b'ente kaakati eddagala tulijja TZ tulijja Rwanda tulijja Nairobi n'ofuuyire enkwa n'ekutunuulira n'ekkubira jambo n'egenda ng'olaba yes enkwa ku nte kati kyekikola I don't know. Abalunzi bonna ab'ente bagambe bakuba amasimu wano bakule challenge tulina abasawo ba Kiboggwe eddagala lya Kiboggwe fu katukole ki n'ofuuyire ente enkwa ne zibeerako paka lezikoowa n'ozidiwoominga kati abalunzi bonna basinga bazijja Kigali, Dar es Salaam, oba Kenya kubanga every fake drug that you know of eri mu container village awo liyingira mu Uganda kyekitayingira wano kati oba ente baziwa eddagala effu olwa ate ffe kati kankongera ekirala laboratory zino zabakebere musaayi nti mateeka every laboratory buli myezi 6 balina oginspectinga okulaba nti oba meetinga standards. How many? Kati gwe bwafa nga basiraamu Allah bwakoze eki fe abakatoliki fuba eggulu ly'empeera ogenze kati ate bana abalokolembu the angels are waiting for him. You know he has been a good person. He has been received by the angels. By the angels. Nonsense. Look at a young girl at the age of 40. Ekyalo ekipya amalwaliro gonna tibakyagala bakazi basindike baana. Kubanga kirimu ssente. Omukazi bw'asindika omwana ssente ntono bwe bamulongoosa ssente ki? Nyingi. These are facts. Waliwo omukwano gwange sijja mwogera linnya akola mu nnira. Era eggulo namukubidde essimu. Yeba eddwaliro lyamugamba nti alina fibroids ezo. Nagamba nze abantu bangi bannebuuzako ebintu bingi ne mugamba omanyi genda ke Nairobi it's like 4 years ago yatuuka e Nairobi nga temulimu wadde akaweke k'ekizimba naye zino embwa zaali zigenda mubaaga ziri esente nakumisa story ya muwala wange Josephine bali bamugamba bamulongoosi you get it
omuntu yagenze yevuga yagenze ali dakale bamukubye lingi bamukubye fu yamukozeka badde tamanyi kyakola kikinyo waliwo ex wange yakikozesa. Yes, mama we, she drove herself into a hospital in Uganda here. Yesijja kwogera nga alina obuzibu bulago muno, yasooka kukola n'agenda nti bagende bamukebere, kati ne balina eddagala bafuuyira muno nti bakebere obulago, tiyaddangulu naye yafiirayo. Sijja kwogera mannya ago malwaliro ago. Oyo wakubiri Helen yeevuze ne mama wa ex wange naye yeevuga. There's a crisis in this country. In eggwanga lyetaaga kuwako bomu wepu. Katonda atonde pya. Garaji kizotwalamu emmoloka n'ogyesiga. Ate wali babbe byuma bakola kira. Buli muntu omuzimbi kati akugamba nti bw'oba ogula amataffaali 99 genda ku basajja abatake be bajja okukola 99 erimu buli kintu. Bannayuganda omusenyu bagubba. Bo amata ku faamu bagayiwamu amazzi. Ku petrol station batuwa amafuta agatawera amafu. These are facts. Kushegera, it pains. Kahele ni bambi nga buli okasanga kaseka. Buli okasanga kali mu ntalo kali kade kakusanya ekigambo Gashumba tujja kusoka mu State House ne kaseka nenkagamba nti bonsoka ngayo mpitanga kati kafudde kabama with just one ebya Uganda kadoge nabyogerako wiki bukedde New Vision ebiteke ku front page 1 week. Okimanyi nti Rwanda Kagame yatabukako ng'omukazi yazadde n'afiira mu ddwaliro ng'afa atyo. Never what exactly happened. As they do investigations, the country should get a report with what happened. Because the talk about your food day, Yakuridwa cooperation not at Danguru and so gwe line gwanga lyetaaga okusabira. Do things that concern us also concern leaders? Nga bimaze batuukako. Wano mu Uganda waliwo classes ziringanga 2, waliwo etamayina kigenda mu maaso. Buli kibuba kiina. Oli walwala ku ssaawa 4 ku mukaaga ali ku nnyonyi. Genda mu Cancer Institute Mulago wano. Bwe muba temukimanyi, bw'oba teweebaza Katonda nti oli mulamu, genda mu Cancer Institute olaba abantu abeebase ku floor. Wansi. Gwe bw'oba odawutinga Katonda tutakuumye nti oli mulamu, go to Mulago Cancer Institute. 65 years after independence, abazungu bagenda kudda ku nsi. 40 years of NRM, we can't fix Mulago Cancer Institute. Kukitegera? Wansi, saali yonze ng'omuntu ecupa bagimuteereddeko wansi. Naye twine nakubannange bannayigwanga lino. One of my friends yakafira mama waawo ku Uganda Cancer Institute ne bwakunyuze bayita. Agendayo. Oyibulira nze. Ate kati cancer ali ku speed etenkanika. Omanyi kwava ku bye tulya. Nakunyumiza mukwano gwange area exporting ennyanya nga zitwala Belgium ne bazibanning ennyanya zaffe. Why? Buli nnyanya zituuka nga bazino zirwaninga mu laboratories nga bazisangako eddagala ly'obutwa. Kati Belgium abo ne bagamba omanyi we must go to the root cause. Ne bajja Uganda bali shocked. Nti ennyanya bwe bayakava mu ttaka eddagala lirifuuyira lyanjawulo nnyo ne bagifuuyira ng'ate etaddeko ennyanya. Ate ne bagifuuyira ng'ennyanya eyengedde ddala kati ffe tufuuyiza limu. Fire. Gene nakasero katale kakati ogenda kusanga ennyanya emyufu nga ya white ejjudde ki eddagala obwojjulya buli wano fa abalunzi b'ente waliwo eddagala lyebakuba ente nga baligikuba leero erina okumala ennaku 14 nga amata gayo temuganywa ani atagatunde mu katale ago gwanga mulituwe lino gwanga mulimpenzi mulimpe President Museveni yaleeta emirembe tikyali mirembe. A young lady of 40 years, she drives herself into a hospital. Nafiira yonga singa dagenze mulongosa mutima ekyo kirala oba okumulongosa obwongo ekyo kirala ne fibroids bintu biri very normal mu bakazi. Ate nawe Helen nsonyiwa wafudde mwanyinazi kiki ekikutwala mu obulwaliro ng'oli mubaka olumba ku majjego ndaga yali sabina agende bweru najjanje sikusaba kisente azina Helen otuswazizza you've betrayed us. Oli mubaka ofuna milioni 5 buli mwezi. Government yakusasulya medical insurance. Kiki ekikutwala awo? Olwali.
Sheilah Gashumba ne mubulya munafiridemu bweyogerere nansingi kliniki nama ebyo etogendayo ndayira nga atya Mungu ogenda wa yala kunnonyezayo munzitireyo ogenda mugana sisobola agaba akola mu nze nekira ne bengenda mu pharmacy mbagamba mumpe eddagala lya Europe US nze sekubanja ulo waliwo Egypt waliwo Uganda waliwo eddagala nga lya Egypt Jordan nga liri ku standardizawa zeri bwogulanga Mercedes Benz teri agula Mercedes Benz agitwala mu ndeeba bwosanga Mercedes Benz gye bakanikira mu ndeeba oyo yali alina kuvuga Primo ne yewanika Mercedes Benz tuswala mu Spare Motors bwoba ovuga Toyota nga spare wo muguleyo kasubi eyo manya wewanika walina kuvuga boda spare wa Mercedes spare wa Toyota mugula mu Toyota ki Uganda ati my level sola kwe kubanja ulo kungu kukitegera ndowooza kyekyantwale Dubai nenvaayo nengende wa Nairobi yes kungu nemala nfiira wano omanya abantu ababeera bafudde omanya abantu abassa because nzisa ngenda kuwa ekifaananyi kya East olaba abakozi be nali nabo bungi ojja kutya they survive because of me because you are alive yes bofa Helen onswaziza nnyo ogenda otya mu ebyo ebintu kasi oyo okay ekirala nze wengenda mu ddwaliro neetaaga senior physician tonjigirako nekitaffe yali yabagaana tonjigirako konkoleko experiments no nedda ayigire ku ggwe ye banyumiza ki mbu waliwo eddagala lye bakuba mu muntu mu mpiso wano ng'onyiga mpola nansi yali assa omuntu yalinyiga lumu babikola oyina genda ddagala lyonna mpola okiwulira mpola ina sindikayo n'owummuza mbalaba n'owummuza okimanyize bwe nninnya boda owa boda nze mba ngivuga otera okulinnya lwaki sigirinya ngirinnya ne boda nze mba ngivuga genda mpola tolinnya ku boda sikulabangako ate gwe buli embeera olabeerayo kati owakanaki weya when ngogenda wa I've not seen you in a long I've never seen you kakati kankusese muwala wange ku office namugamba ngo yala nkugobe wano nziremu okulaba nga tolina helmet eyo giraba nafiirwa mu Uganda wange we twasoma naye ayitibwa Mutebi lwakuba yali tayambadde helmet boda bwe yeekuba mu bbanga yakusosawo muki bakugamba nti omutwe guno bw'ogukuba wansi ng'oli ku boda kiraba onookwata fene sole bw'onookwata ovakado n'ogikuba ku kisenge you get it waliwo obulwadde bwe tusobola okupreventinga okitegeera ndowooza naye nga weekuba enjawulo Helen wankoze bubi simanya Alexander simanya biki ebyo Alexandria Lydia nga kankubuuzemu ekisooka alina diplomatic passport ne bwayala agenda Germany bakola ki this was not an emergency it's something that she knew that she would do webale nnyo kubanga nabatinjogane omukuba bakananga nti yayagala cooperation eno towards election naga kambe mu kalulu kano then I do this surgery kakiraba omwana watugenda kaawo